Mu mwezi gw'okusatu omwaka guno endagaano yaweebwa ekitongole ekyali kirabirira amasannyalaze kiwumeme yaggwako. Obuvunaanyizibwa gavumenti n'ebweddiza wansi w'ekitongole ki Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL. Olwaleero UEDCL okutandika ssaawa 6 gwa kiro egenda kutandika kuweereza bannayuganda amasannyalaze nga distributor. Okuva olwo wabaddewo okw'omulugunya okuva mu bannayuganda ab'enjawulo olw'amasannyalaze agavaavaako buli kiseera ekiviiriddeko bangi okulowooza nti ekitongole kino omulimu gukiyinze. Amasannyalaze gatuyisa bubi. Bagala amasannyalaze. Mu kunnyonnyola ab'ekitongole kino bategeeza nti ekiseera bwe baafunira obuvunaanyizibwa buno ebyuma ebisinga obungi ebibunyisa amasannyalaze mu ggwanga byali bikaddiye nnyo nga byetaaga okuzza obuggya, kyokka abantu bangi nakati bakyebuuza lwaki ekizibu kino kikyalemeddewo ebbanga lino lyonna. Kati olunaku olwaleero Paul Mwesigwa ssenkulu wa UEDCL agamba nti babadde mu bitundu ebisinga babadde tebannaba kutereeza byuma bino ebyayonooneka olw'okuba nti be baakolagana nabo okubatuusiza ebyuma bino babadde tebannaba kubisindika, n'agumya bannayuganda nti babisuubira omwezi guno. Tusainize agreement oba endagaano ne basuppliers ba transformers ne conductors. Naye nga transformers tusainiza endagaano okugula transformers 4,000 nga tusuubira tugenda kuzigattamu mu network esobola okubeera nti abantu bonna nga bongera okwota amasannyalaze n'okwongeza consumption ya transformers esobola okutuuka ku mutindo oguba supplying. Mwesigwa agamba nti balina essuubi nti okutandika n'omwezi ogujja ebintu bingi bigenda kuba bitereezeddwa nti era bwe gunaatuukira omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja ebizibu obusinga bajja kuba babinogedde eddagala. Tulina okukimanya nti we twatwala obuvunaanyizibwa buno mu April netiwaaka yali nkadde ng'era yeetaagisa okuteekamu ebintu, naye ebintu ebisinga nga tebiri mu ggwanga era nga birina kuva bweru mu basuppliers ab'enjawulo. Kati bano baagala ensimbi eziri eyo mu bukadde bwa $, obuwerera ddala 131 okusobola okutereeza ebyamasannyalaze mu ggwanga lyonna omwaka ogujja ogwa 2026. Tukoze budget ey'omwaka gwa 2026 nga ya $1 million 130,000. Tusuubira nti budget eyo egenda kutuyamba okuzimba substation empya, okwongeza amaanyi mu layini zitwatwala nga nkadde, n'okuzimba layini endala kubanga tukirabye nti amasannyalaze agakozesebwa mu bantu geeyongedde. Buli kanaku tugula gigawatts 17 zeeyongera ku 17 paka tuli 19. Ssenkulu wa Electricity Regulatory Authority Engineer Ziria Wakutibarwa bano abawolereza nti okwawukanako n'ebitongole by'obwannannyini ebitongole bya gavumenti emitendera mwe biyita okugula ebintu miwanvuko. Kuba waliwo etteeka erya PPDA erikola ki? Eribafuga. Wakatubuulidde nti kikulu nnyo abantu abakozesa amasannyalaze okumanya ebintu ebisinziirwako okugereka bbeeyi y'amasannyalaze. So kye tuliko wano olwaleero okulaba nti omunnaggwanga ategeera biki bye basabye, biki ekitongole kino kikalabalaba ky'amasannyalaze bye bigenda okutunuulira nga bisalawo okutegeka omuwendo gwagenda okusasula ogw'amasannyalaze mu mwaka 2026. Oluvannyuma lw'okuwuliriza okusaba kw'ebitongole bino ate n'obwetaavu bw'abantu abakozesa amasannyalaze, ekitongole kya ERA kigenda kutuula kyetegereza ensonga zino omwezi guno nga tegunnaggwako, kifulumye omuwendo gw'amasannyalaze nga bwe gugenda okubeera okutandika nga lumu gatonnya omwaka ogujja. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.